So much. I'm glad. Yeah, emisomo gigenze bulungi nnyo, ndi musanyufu nnyo, mbuganye sanyo. That's what I should say. Nti at first, we were not recognized, as people were stating it, by the government, by the Ministry of Health. But right now, as I'm talking, I'm recognized. Nkola emirimu gyange professionally. Though mbadde training webali with the professional people, mbadde sifunanga chance kutongozebwa nga bwe ntongozeddwa mu nsi yonna nti nfunye workers pass. I can go to another country and take a branch using my workers pass nembanga ntambuza business zange bwe nnina okuzitambuza. Nze nsomye herbal medicine and cosmetics production. Okujjanjabisa obutonde n'okukola ebintu nga ebizigo, juice n'ebirala naye nga tubikoze mu bintu ebyaffe ebyawano eby'obutonde kugeza nga capsules, syrup and so forth. Byonna bazze babitutraininga engeri gye tubikolamu n'engeri gy'opimamu ebipimo byabyo oli n'aganyulwa mu kintu kyayimiriddemu oba mu environment gy'alimu. Namanya nti ndwadde ekirwadde bwe kiti nsobola okwenyiga ekiwundu bwe nti ne bwe nti. Njiye allergy nsobola okweyisaako omubisi gw'enjuki n'ebibanga ebirogologo bikakana. So ebyo bye tugezezaako okugukamu. Tubadde tubimanyi era most of the people outside there have got that idea. Naye to be recognized officially, uba wetaaga okuyita under Directorate of Industrial Training, noyita ne mu Uganda Health Organization Institute. Actually, tegali mateeka gokka naye kyansanga nga nali nakyetaaga dda olw'ensonga nti nze nali ntrainingibwa mu nkukuto era bw'oba ogoberedde nnyo all the programs that have been making on different TVs and radios za bukugu naye mbadde sinnaba kufuna kinyusi kyabyo nga sometimes bwe ngamba nti omweru asigale nga mweru n'omuddugavu asigale nga muddugavu ng'oli akikola ayerusa ayita eri ebbali n'agamba yabisomerawa kyekiraga nti yabisoma okiraba oli asobola okuwaabira mu kooti n'agamba lwaki atugamba bwati yabisomerawa kiraba so ekyo nkyebaliza Katonda nti saafoosingibwa mu mateeka ge baali bateese ku ba herbalists naye nasikirizibwa okubeera nga nkuguka nfuna obumanyirivu mu ekyo kyenkola nfune n'empapula ezinjogerako nti Maama Lususu yakuguka mu kino. Entalo okuggwawo mbatabuzi b'ebizigo balina kukkiriza baddeyo basome bakuguke ate bakkirize nti bw'oba oli mujjanjabi wa bizibu bina ku lususu bibeere byebyo teweeteekako buli kirwadde kya lususu nti okijjanjaba kyekibaleetera okukola entalo okuzejjamu olina ku specifyinga ky'osobola kukola oba ojjako obusundo perfect olina tafuna nkovu nabbwanga nze bwenkola kikole specialize in that langa ekyo genda ku media ez'enjawulo ng'oga nti bannange omusawo w'ensunda ali atya nze nzekka nkujjanjaba tosigaza nkovu tosigaza bbwa kisingako buli ndwadde ya lususu n'ogyeteekako okukakkana nga otandise okulowooza nti bakola ki bakuloga naye ng'ate busungu bw'abo abajja ewuwo okugula ebintu byo ne batafunamu oba ne batafuna kyobo kye bazze kiruubirirwa kibaleese kati nze buli lwenzija ewuwo ne sifuna kindeese ebiseera ebisinga nange mbuulirako omulala n'oli alina ekizibu ky'osobola ggwe okujjanjaba olw'okuba oli wamubba agamba nsijja kugendayo kunzijanjaba busundo owamugaba yamubba nze gwatabbe ow'enkanyanya yamubba nze owa wayirindi gwatabbe nze owa allergy yanimba mbu nja kuwona nga mulina n'abulira n'omulala okukakananga business ekoze eki collapsinze oba egaanye bwegaana odda mukola ntalo kuloga biki n'ebirala ekitasaanidde mu ggwanga lyaffe Uganda otubanga twetaaga omulembe gwa .com okutambulira wamu ffe abasawo ab'ekinnansi tugambe abasawo abajjanjabisa obutonde tetuwagira kwerusa ne woba oyagala brighteningamu osobola okukozesa ebibala ebyawano ne woba nga tokisanze mu kizigo osobola okukwata tugambe nga lemoniyo n'ogisiga mu face omubisi gw'enjuki n'okola scrub ng'okozesa sukaali ebintu ng'ebyo bye tubasomesa online kubanze Senga Rita nsomesa abantu bange bammanyi ku Facebook omusomesa n'omugamba kwata ekinzaali kiteeke ku lususu lugenda kubanga lwa mugole lugenda kunyirira kati ebintu ng'ebyo kitegeeza tetuwagira kweyerusa oba wetaddeko chemical ku lususulo ate nga lw'otagikozesezza ogenda kuba olabika bubi naye ate okozesa obutonde ogenda beera ku nakyo kubanga nammwe abasajja batukwana mwagala original
Kisinza oleetera abantu okweyerusa okwegomba. Ogenda weegomba essereebu oluusi ng'ali mu kkala ye lwakuba muzungu omulabye nga mmodo oyagala omufaanana buli kimu n'osanga nga weeyerusizza ate gwe by'okozesezza bikoze ki bikwonoonye bwonoonyi bikoze kkala nga 8 ku lususu. Ekirala peer pressure ng'oli mu biguruupu nga banno bonna beeyerusa ate nga yeggwe muzikivu n'ogamba ng'ani alabika nga gaggwazikiza banno. Abamu bagiyita kkala y'abafuuyi ba mmindi n'agamba kale nejje mu kkala y'abafuuyi b'emmindi bannange. Sigambye mbu abafuuyi b'emmindi balabika bubi naye ezo ŋŋombo z'abo abantu anti abeeyerusa. Nti tugisaba eyongeremu ssente naddala ebikozesebwa esasule n'abasomesa abatusomesa like weteekawo funds abasomesa bajja kweyongera at least buli district kati waliwo omwana ali Arua yandiyagadde okujja okusoma NCRI eri Wandegeya naye singa babaako nti buli district nga waliyo abaana abamu tebandigenze na mu nsi za bweru noonya mirimu osobola okwekolera ekizigo kyo wano okoze habojeri n'omutunda ffe population nnene wano e Uganda osobola abantu aba wano ate gavumenti yennyini neetuyamba ne tusobola okubanga tufuna obutale obw'omu nsi z'ebweru tweweeyo tukwate ku bannaffe abalala batanetendekebwa tubatendeke alisiti oli ne waayiga products nga 3 osobola oyiga ebizigo ebya petroleum jelly osobola oyiga okola lotion ne creams eziri organic okola sabbuuni okola decoction eddagala ery'okunywa okola tinctures so osobola oyiga products nga 3 n'otandikira awo naawe n'obaako ke weekolera nga weekozesa nga yo self employed nga tonoonya mirimu kubanga abaana abawala abavubuka ssente zitukozesezza bingi ate n'ekirala abafere abeetuuma ggwe ate nabo batwetuuma lwa nsonga biba bikola sisobola laba bintu biri fake nange neetuuma oyo ali fake balaba ebya Senga Rita bikola oli ne yeetuuma Senga n'aguza abantu ebintu ogera olaba nga bibakoze bubi ate nga si ye ggwe naye ekyo poliisi etuyambako era tugyebaza poliisi etuyambye nnyo ne tubanoonyereza abasinga tubakwata ate abamu nga be bantu baffe abatubeera ku lusegere ne yeefuula ggwe afunireko.